Abaana bakatonda mwenna abawuliriza omulimu gw'enjiri Missionary Report bwe Sabbiiti kumakya balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weewaawo Mukama afaayo nnyo gye tuli, no matter what mbeera yonna gye tuyitamu asigala ye Mukama. Wano we nkusabira, we mbasabira bannange tumwesige kubanga okwagala kwe kungi nnyo gye tuli. So ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omukaaga 2026. Eno ye Sabbiiti esembayo. Next Sabbath ye Sabbiiti yaffe omulindwa, Sabbiiti ey'e13. Sabbiiti ey'e13 wetukwatira ewala ne tuteekamu ekirabo eky'obuminsani eky'okubuulira enjiri mu nsi yonna. Kale nduyita nkusaba bambi tolema okufuna omukisa gw'obuweereza buno. Kota yaffe eno y'eyokubiri mu mwaka 2026. Nsaba Mukama akikubalire gwe wenna abadde ateekamu ekirabo ekya Sabbiiti ey'e13. Amiina. Sabbiiti ya leero eriko omutwe oba evudde mu Tanzania ku kazinga Zanzibar, nga n'omulimu guliko omutwe ogugamba Mukama wa Sabbiiti. Sabbiiti ewedde twalaba engeri Katonda gye yeekoleramu omulimu gw'enjiri bwe yaloosa omusajja Moses n'amulagira agende anoonye oluggi olunene olwa kitaka nti bw'alutuukako alukonkone. Ndowooza mujjukira. Baali basajja babiri, ye Ezekieri ne mukwano gwe Moses. Twebaza Mukama twaleka bambi bamaze okubatizibwa ne beetwalira obulokozi. Amiina. Kale emboozi ya Sabbiiti ewedde yali ekwata ku Moses, n'eya leero ekwata ku Ezekieri, naye agenda kutottola engeri gye yeegatta ku kkanisa ya SDA ku kazinga Zanzibar, ekitundutundu kya Tanzania ekisangibwa ku lubalama lw'ebugwanjuba bwa Africa. Nga nene emboozi yaliwo mu 1986, ndowooza kati gy'emyaka 40. Ezekieri atandika bw'ati olugero lwe nti mu mazima yali tamanyi kyakukolera akatabo akaliko omutwe ng'ate kibuuzo Sabbiiti ey'amazima Friday, Saturday oba Sunday. Ezekieri agamba nti waliwo omuntu eyakamuwa era ng'akatabo kano kawandiikibwa W. Duncan Eva eyaliko omumyuka wa pulezidenti wa General Conference. Agamba omuntu eyakamuwa yamusanga ku kazinga kano Zanzibar. Kale olw'okuba naye yali mukristaayo yakasoma, naye ekyasinga okumusoberwa ye ng'omukristaayo yali mukakafu nti Sabbiiti entuufu Sunday, kubanga obulamu bwe bwonna yali atukuza Sunday. Naye ekyamutya enviiri ku mutwe bw'asoma akatabo kano akaamuweebwa kaali kamulaga nti Saturday manya Sabbiiti entuufu era entukuvu yali Saturday. Wano Ezekieri agamba beeyongera ne mukwano gwe Ezekieri okukasoma kubanga baasisinkanira eno ku kazinga kano, era bwe baakasoma bombi baamala ne bakkiriza ganya nti obubaka bw'akatabo ako buteekwa okubanga bwa bulimba. Agamba yakiwakanyiza ddala tekisoboka, naye mwate mu birowoozo bye n'asigala nga kimulya. Bweraba kimulya, agamba Ezekieri yagenda ew'omusajja eyali akamuwadde n'amugamba nti ojjukira omuntu eyakuwa akatabo kano ke wampa? Bw'oba omumanyi nkusaba muŋŋambire ajje nange andabe kubanga nina bye njagala okunnyonnyonnyola. Omuwandiisi agamba omuntu eyali yawa omusajja eyawa Ezekieri akatabo yali omusajja oli omubuulizi w'enjiri y'ebitabo, Omuseventh Day Advent, nga erinnya lye Yohanna. Njagala mumujjukire y'oli eyanoonyereza ekifo aw'okuzimba eddwaliro eryali eryakyamagero. Era omusajja bw'atuuka ewa Yohanna agamba nti yajjirawo okusisinkana Ezekieri wamu ne mukwano gwe Moses. Bw'abatuukako baamusoyaasoya ebibuuzo ebyekumukumu
naye ekirungi agamba nti yaddamu ebibuuzo byabwe naddala ebyali bikwata ku Ssabbiiti. Omuwandiisi agamba nti nga beetaaga okumanya Ssabbiiti kyeki, wano omuminsani Yohanna yatandika okubawa ebyokuyiga bya Bayibuli eby'eddoboozi ly'obunnabbi. Ng'abawadde ebyokuyiga bino, omuminsani ono Yohanna yabagamba nti bwe mumala obbisoma ne mubiyita, ngenda kubawa ebirabo. Bw'oyogera omanyi nti no oyiga mangu osobole okufuna ebirabo. Kale Ezekieri ne Moses bwakwatibwako era ne batandika oyiga ebyokuyiga bye byasooka obbawa. Yasooka n'abawa ebyokuyiga 5 baabikola ne babizza era n'abimaakinga nga babiyise. Era wano Yohanna yabayozaayoza okuyita mu kusoma okwasooka n'abawa satifikeeti n'ekirabo kye yali abasuubizza. Yohanna yabawa essaati 3 n'empale 3 buli omu. Bannange Ezekieri agamba baasanyuka nnyo. Lwaki? Anti ku kazinga kano embeera teyali nnungi, ng'abantu bangi nnyo tebabeera na ngoye zisukka mu lumu. Era Ezekieri agamba nti bwe yafuna essaati ezo 3 n'empale 3, munnange yatwalirako baganda be. Wano ne bamubuuza gye yali azze engoye. Wano naye Ezekieri kwe kubagamba mbu mujja kwerabirako wa gye nzijje. Bannange nga waliwo ekirabo tewali asubwa. Sendowooza n'akana akakujjo kalungi. Omanyi nti n'osobola okuwa enjigiriza, osobola okuwa ebyokuyiga omuntu n'obibawa eno n'obawa ebirabo. Manyi waliwo abantu abaagala ebirabo, kati bw'omuwa eno n'ayiga, bw'omuwa n'ayiga, ng'eno bw'ekirabo ng'eno ayiga. Bannange ako nako nkeetwalidde. Abaawulira nti waliyo ebirabo bye bakuwa bw'omala okuyiga, mikwano gye bannange beewandiisa okuyiga Bayibuli. Ezekieri agamba okusinziira ku misomo gye yali asomye gye bamuyisizaamu, bannange yatandika okukuuma Ssabbiiti. Omuwandiisi agamba omubuulizi w'ebitabo oli Yohanna munnange teyakoma kubawa byakuyiga, yabongera ebirala era bwe baabiyita n'abongera essaati 3 n'empale 3. Yaddamu n'abayigiriza Bayibuli n'ekubikwata ku by'obulamu. Era bwe baamala omusomo guno ogwa Bayibuli n'ebyobulamu, munnange yaddamu n'abawa satifikeeti era n'abawa empale endala n'amasaati amalala. Bannange abaali basomera ebirabo baagenda okukkakana nga tebe beetwaliddemu ebirungi. Ezekieri agamba okusoma kuno bwe kwabatwalira omwaka nga gumu, naye okumaliriza ebyokuyiga 3 bino, Ezekieri agamba awo nga bamaliriza okusoma okusembayo ekyokuyiga 3, Moses ate we yalootera kiri ekirooto kye twalaba ku Ssabbiiti ewedde, kye yalootera emirundi 3. Ekirooto kye yaloota ekyali kikwata ku mulyango omunene ogwa kitaka. Agamba nti okusinziira ku kirooto Moses kye yali aloose n'ebyokuyiga bye baali bayize, kyabawaliriza okugenda okunoonya omulyango ogwo omunene ogwa kitaka ku kizinga Zanzibar ng'ekirooto bwe kyali kibagambye. Nti nga batuuse eyo nga yemujjukira ku Ssabbiiti ewedde, tunno baatuuka era ne basangayo omusawo. Munnange beebaza nnyo nti omusawo ate munnange yabakulembera okubatwala ku kkanisa ya SDA nga eno yali mu nnyumba y'omuntu. Ezekieri yeebaza nnyo omusawo, yabakolamu omulimu ng'abagumya n'okubayigirizanga Bayibuli. Bannange eyo si njigiriza ya ku katebe, tugisobola ate yeekola nnyo. Ezekieri agamba nti okusinziira ku byokuyiga bye baafuna, Ezekieri yasaba naye abatizibwe. Tugamba tutya? Era kati kigambibwa nti Ezekieri ne munne Moses munnange be Badiventi abaasooka okubatizibwa ku kizinga Zanzibar mu myaka emingi gye baali bamazeeyo. Nti n'omusumba eyasooka okutuuka ku kazinga kano yajjayo mu 1989, n'ekkanisa eyasooka ku kazinga kano Zanzibar yatandikibwayo mu 19
95. Ezekeri anyumya agamba akazinga akawezezza amakanisa 6 n'amatabi 6 ag'essomero lya Sabbiiti. Era yenga Ezekeri ku Sabbiiti buli Sabbiiti asaba. Atugamba Ezekeri nti ye mukwano gwe Moses Bonange yamala n'akomawo ku lukalu lwa Tanzania, naye ekirungi bakyawuliziganya. Ezekeri yeebaza omubuulizi w'enjiri y'ebitawo n'omusawo okuyita mu bo yayiga ebikwata ku Sabbiiti ne mukama wa Sabbiiti. Tugamba tutya? Ezekeri yeebaza bwebaza Katonda kubanga kati basobola okumwesigamako. Gwampuliriza, weesigama kwani? Wano we wali Omulanga Zanzibar Seventh Day Adventist Dispensary eweza emyaka 4 nga eweereza obujjanjabi ku kizinga kino. Bambi ebizimbe byombi bikaddiye byetaaga okukyusibwa. Kale wano we batusabira Sabbiiti ejja ey'13 bambi tukwate wala tusobole okutuuka ku project ey'obuminsani. Ensimbi ze tunaawaayo muganda wange mwannyinaze zigenda kuyamba ebizimbe ebyo bambi okubiddaabiriza, okubimenya bifuulibwe ebizimbe eby'omulembe. Bambi ku bbaasa yaawo awali Sabbiiti ey'13 bw'oba oteekamu ekirabo bambi teekamu kyamuyiika. Nga bwe nkusabira n'omukisa gwa Mukama gubeere naawe olw'omukono omugabi. Happy Sabbath.